ng'abakatale b'ekitintale. Ekyokusookera ddala KCCA bwe yali ezimba akatale tetwali mbolo kumanya wa wali obuzibu nawa awatali buzibu. Batutegeeza nti bo bennyini bajja kwekwatira mu katale ako bakazimbe bwe kanaaba kawedde balyoke batwingolobingemu nga ffe abasuubuzi batugattemu batubuulire ki ekigenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo okwemulugunywa kwaffe tebaatugattamu mu nkulaakulana. Ate oluvannyuma lw'obutatugatta mu nkulaakulana ne tulaba nga ekintu kyaffe kiyimiridde. Tulaba nga waliwo obutali bwenkanya wakati waffe abasuubuzi ne KCCA. Kati obuzibu bwe tufunye mu katale tufunye okuba nti tuyigiriziddwa olw'embeera nti bwe tukolera batugoba. Tetulina bwe tulaga kubanga bwe tukolera baatundawo. Landiroodi w'ettaka yatundawo kubanga kati wano tuli bapangisa. Akatale kali baakatugamba nti bakatuzimbira mu mwaka gumu n'ekitundu. Kakati ebbanga kumpi liweddeyo naye ate ekyatwasa ennaku kwe kuyitayo ne tusanga nga ebyuma ebimu baabijjayo, ebyuma kale baabijjayo ebyali bikola nga concrete mixer n'ebirala. Ne ofiisi zennyini ze baali basinziiramu okukola nga bakoze eki bazijjeeyo. Kati ne twebuuza kiki ddala ekigenda mu maaso. Bano akatale bwe baakakomya weewo kubanga na wano we tuli ng'abali ku time bomb kuba ssaawa yonna ebbanga lye baatuwa lyakola ki lyagwako dda. Pulezidenti Museveni ajja atuyambe olwedde baatugoba mu katale tuli ku bunkenke KCCA era nekwata abantu abakolera ku makubo ng'ate akatale kaffe olwedde baakazimbako ekitundu tebakamaliririzanga kubanga nannyini katale kano kwe tulima yatuwa tenda yaggwawo naye tubadde tusaba pulezidenti atudduukirire ajje